olwaleero era emipiira ebiri gye gizannyiddwa ku kisaawe ekya Fufa Technical Center enjeru. Ogumu ku mipiira gino gubadde wakati wa Mawogola ng'ettunka ne Ssingo era gutandise ku ssaawa 6 ez'emisana. Ani atomera bakuleyinze babakuba gola bada. Omupiira guno ogulagiddwa butereevu wano ku BBS Telefina gugenze okukomekkerezebwa nga Mawogola guwangudde golo 3 ku bwereere eziteebeddwa abazannyi Alex Mutebi ateebye golo 2 ne Herbert Kibirango. Jamada Magasi ono nga ye mutendesi wa Mawogola agamba abazannyi be boolesezza omutindo omulungi mu mupiira guno era babadde bagwanidde okuguwangula. Tiimu gye mbadde nsamba ebadde nnungi era njiwa ekitiibwa, naye abasambi bange nababuulidde nti buli kaseera tubeere nga tutunula ku mimwa gya ggoolo era kyekintu kye mbadde singa okutraininga okubeera nga abasambi buli kaseera balina okuba nga bagenda ku ggoolo. Ate omupiira omulala guno nagwo nga gulagiddwa butereevu wano ku BBS Telefina gubadde wakati wa Buluuli ng'ettunka ne Butambala nga gutandise ku ssaawa 9 ez'emisana. Omupiira guno gugenze okukomekkerezebwa nga Butambala guwangudde golo 2-1 eziteebeddwa omuzannyi Moses Mutebi n'ebadde eyakyeteeba eya Akram Yiga ng'ate Henry Tenywa yateebye eya Buluuli. Obuwanguzi buno bulungi nnyo kuba kati nga bw'ola nti akabinja kazibu olina kuba ng'ogoba mpira. Twasobola kugoba mpira guwedde ndowooza twawestinga nnyo chances naye ndowooza this time tetukulyetinze nnyo chances ne tusobodde okuba nga tusobodde okukapitalizingirako ezo entono ze tusobodde okuba nga tukola ki nga tufuna. Tuyinza okuba nga tetusobodde wangula leero nga Buluuli naye ate ne tuwangula geemu eneddako era ku ssaawa eno nti ngaze omutendesi badde siriiwo naye nkomyewo nange tekimpisiza bulungi okulaba nga olina geemu gye nkomeddewo mulosi naye tugenda kuddayo twetereze bulungi. Nze ndi mubativu nesamba abasambi gye basambye tugenda kuddayo tuterezeemu ensobi ezo ezibaddemu okulaba ate nga tuwangula geemu eddako. Empaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno zisuubirwa okukomekkerezebwa nga 23 omwezi gwa January omwaka ogujja ng'emipiira gyonna gigenda kulagibwa butereevu wano ku BBS Telefina. Ttiimu 4 ze zigenda okuba mu nsiike ekiro kya leero mu mpaka